Barnabas Tinkasimire tumusanze mu nnimiro ye esangibwa ku kyalo Nyansike mu tawuni kanso y'e Muhoro mu disitulikiti y'e Kagadde ng'alabirira bitooke bye wamu n'obutungulu. Ono y'omu ku babadde bavuganya kifo ky'omubaka wa Buyaga West wabula ng'okubala obululu kwagenze okuggwa ng'akulira ebyokulonda e Kagadde Masataho alangiridde Dennis Namalamu na NRM ng'omuwanguzi n'obululu emitwalo 4,200 olwo Barnabas Tinkasimire atalina kibiina mu ajjidde n'akwata kyakubiri n'obululu emitwalo 2,400. It was really a mockery of what we call elections. You cannot tell people that you are going to use machines and they prepare for a free and fair election. Then for you, all of a sudden, when people are in the field, in the entire country, you return to manual system. Tinkasimire ebyava mu kalulu kano abiwakanya ng'agamba nti tekaali ka bwenkanya. Using a register where the dead vote, where the younger people vote, and where the entire system, the system rigs in favor of those that they want. Ono bino abyesigamya ku mivuyo gyerekera mu kulonda nga n'okutuusa kati abamu ku ba agents be bali ku kitanda banyiga biwundu. As we talk now, I still have agents in the hospital. In the hospital who were terribly beaten. That day was too rough for us. Wabula Tinkasimire agamba nti wadde nga yawangulwa talina budde buddukira mu mbuga z'amateeka. As of now, we are still consulting our agents to form a big opinion. As an advocate, it would be my last resort to go to court. Atubulidde ndi mu kiseera kino essira alitadde ku bulimi na kukolerera kalulu ka 231. I was sustaining my job of a member of parliament using my businesses. They were literally crippling my businesses. Now I am returning to my businesses. I have a farm, I have 2 radio stations, I have a hotel, I have apartments. I will survive. Akubiriza abantu okukola ennyo okwegobako obwavu ate baweerera abaana baabwe. The message was, when I was campaigning, continue working hard in your respective homes, take all your children to school, the rest will be history. Barnabas Tinkasimire abadde mubaka wa palamenti ng'akiikirira abantu ba Buyaga West okuva mu mwaka gwa 2006. I believe my opponent has promised too much. He was telling lies everywhere he would go. I don't think that he can cover up.